adduse bamukusiza gula kamalizayo bakustand mu mawulire agakagwawo breaking news wetwogereranga eby'omubaka Honorable Shamim Malende si birungi oluvannyuma lw'okuvaayo n'ategeeza nga bwawambiddwa era ng'ali mu buwambe n'ebimu ku by'obugagga bye bimaze okubeera nga bitwalibwa era ekisinza okuba nga kyennyamiza n'okumuteeka ku bunkenke nti n'obulamu bwe buli mu matigga olwa bino byonna nga bwe ngenda bikusomera era Shamim Malende agamba nti ebikolobero bino byonna bibadde bimutuusibwako oba bigenze maaso n'okuba nga bimutuusibwako abadde omwami we amanyiddwa nga Ssebunya Andrew gwe ngenda okulaga waggulu awo omutegeere bulungi nnyo kakati wulira story eno etandika etya era evudde wawuliriza. Shamim Malende avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti peegi ye eri mu buwambe yawambibwa official page ye gye mumanyi obulungi ennyo eya Facebook erina ne blue tick page eyo gye buvuddeko baateekako obubaka obwali butegeeza nti obufumbo bwe ye n'omwami we bwali bumaze okubanga busaanawo nti fellow countrymen and fans, I regret to inform you that my relationship is over. There is no more palace king for me. Page eyo yateekebwako obubaka obuwabula Shamim Malende n'avaayo n'abweganira n'ategeeza nti si yabukoze si ali mu control eya page ye. Amawulire oluvannyuma gagenza okuvaayo nga omuvubuka oba omusajja amanyiddwa nga Ssebunya Andrew ono nga yebba w'omubaka Shamim Malende oba abadde omwami we wetwogerera nga kati bamaze okubanga baawukana yabadde ali emabega w'ebikolobero bino byonna era gwe atamumanyi ngenda mukulaga wabula wulira Shamim Malende avuddeyo n'ategeeza nti ebimu ku bintu bye bimaze okubanga bitwalibwa nga mu bino mulimu emmotoka hali ya Kawundo eyo gy'olabira gy'ogenda okulaba mu katambi eyagenda maaso n'okukola omulimu ogw'amaanyi ennyo okutolosa Ssegirinya Muhammad mu kkomera ekitalya balyoke baddemu bamuwambe. Emmotoka eyo eri ku nnamba UBK 862D. Emmotoka eyo Toyota Harrier oba Harrier Kawundo. Emmotoka eyo mbu omwami Ssebunya Andrew yagiwambye n'agitwala. N'atwala emmotoka emanyiddwa nga Toyota Harrier a super custom eri ku nnamba UBD 855D. Eyo nayo omukulu Ssebunya Andrew mbu nayo yagiwambye era ng'emmotoka ezo zibadde za Honorable Shamim Malende zagenda maaso n'okuba nga akozesa emirimu egya struggle. Shamim Malende page kwabadde nga asinziira eya blue tick nga bwe nkugambye okubeera ng'agenda maaso n'okuba nga update nga bannayuganda ku bintu byonna byonna nga bw'abadde abikola. Page eyo yawambiddwa n'agenda maaso n'okugulawo page empya n'agituuma Shamim Malende ESQ era nga program gye twasembayo okuteerako wano page eyo Shamim Malende ko yakolera live eyo kati kigambibwa nti ne page eyo nayo ate era yazzeemu neewambibwa era nga byonna mbu ekisinga omuluma abikola yabadde omwami we mbu ate nga tebikoma ku zi page na bya bugagga n'obulamu bwa Shamim Malende mbu abutadde mu matigga okumutiisatiisa n'okuteekawo embeera yonna nti era Shamim Malende amaze ebbanga ng'ali mu kye bayita depression era kigambibwa nti waaviiriddeyo okuba ng'ayogera bino okusinziira ku ye embeera ebadde emususseeko oluvannyuma lw'omwami amanyiddwa nga Andrew Ssebunya abadde omwami we okubeera ng'abadde alina embeera gy'amutaddeko etali nnyangu nnyo. Omwami oyo abadde amanyiddwa nnyo ng'omukubi w'ebikonde era abadde alabikira nnyo mu nsonga z'omuzannyo gw'ebikonde. Abadde atambula nnyo n'omukyala we Shamim Malende era nga buli w'obalaba babadde babiri okuviira ddala mu kalulu ka 2021 paka wetwogera olunaku olwaleero ensi lwetegedde nti kati bano baawukanye wabula baawukanye mu bubi era okusinziira ku Shamim Malende omusajja alabika ayagala na kumutuusaako bulabe okusinziira ku bigambo byayogedde era nga bw'ogenda obbiwulira mu butambi. Kati nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bya Shamim Malende atamanyi musajja ono amanyiddwa nga Ssebunya Andrew njagala mukuwe omusajja ono abadde kyali wange gye buvuddeko simanyi ebituuseewo babigenda kubeera bitya mutusabire. Ssebunya Andrew gwe atamumanyi yakolako okugumu ku mukutu gw'amawulire ogw'ekitebe ku kibiina kya National Unity Platform era yali mu ttiimu y'amawulire naddala mu biseera by'akalulu ka 2021. Ssebunya Andrew oluvannyuma lw'embeera eyo okubanga akalulu kaggwa yava mulimu gw'amawulire nadda mu mulimu gwe ogw'ebikonde era gw'abadde ng'akwasaganya wabula ng'abadde yamanyibwa era yayanjulwa ng'omwami owa Honorable Shamim Malende. Ssebunya Andrew gwe atamumanyi kankuwa akatambi kano oyinza okuba nga omujjukirako akatonotono then nzije nkwongereyo mbeera ki na biki ddala ebituuseewo obeere ngenda maaso n'okuba nga obitegeera muwulirize. Kiziba nnyo emabega gavumenti bwe yavaayo n'egamba nti okusoma ebikonde bive muki bive mu masomero nti luli omwana yasoma kati nga olaba kasimu mulungi nti yasoma nga akuba n'ebikonde abakomako form 6 nga avudde mu amachazi nga afuuse pulo nakati bulogo ebikonde mu masomero baboxers bangi wali omwana nga ayagala ebikonde nga bigenda mulemesa okusoma obanga amugambe either soma oba kuba ebikonde
ofuna bulungi naye ne mateeka oba ososodde nti ebikonde ng'omuzannyo kyekimu n'omupiira muzannyo guli recognized yes ate era mwagukkiriza gulina gundi namba egutwalira UBF kati bwogamba nti ebikonde tubigobye mu masomero babokisaazi bano bona kyobasibiddemu. Oyo omukulu gwe bayita Sebunya Andrew era nga Sebunya Andrew oyo yabadde omwami wa Honorable Shamim Malende era yali emabega wa bino byonna okusinziira ku mubaka Honorable Shamim Malende nga bwagambye era Shamim Malende bw'amaze okwogera omukulu ono n'agenda naye ku mukutu gwe ogwa Sebunya Andrew n'ateekayo obubaka obwo ng'agamba nti nsaba Allah asale omusango nsaba Allah abonereze omukyalo oyo okusinzira ku Sebunya Andrew message yagitaddeyo oluvannyuma lw'ebigambo Honorable Shamim Malende byayogedde era ng'ategeeza eggwanga nga bwali mu buwambe n'ebigambo byonna nga bw'obiwulidde kyokka bino byonna bibadde bigenda mu maaso nga Shamim Malende era ali ku mulimu gwa ggwanga. Njagala nsooke nkuwa ebigambo bya Shamim Malende then oluvannyuma nzije mbeere nga nkwongerayo wabula mu katambi kano Shamim Malende agamba bw'ati agamba nti emmotoka ye hali ya Kawundo UBK 862D omusajja oyo yagiwambye omusajja yamanyiddwa nga Andrew Sebunya nga bwe nkugambye era nga bwe mukutegeezezza ate era nga bw'ogenda omulaba era nga bw'omulabye mu katambi nga bw'ogenda okulya Shamim Malende yennyini ng'abinnyonnyola. Wuliriza Shamim Malende agamba emmotoka ye hali ya Kawundo UBK 862D yawambiddwa omusajja Sebunya Andrew yagitwala. Emmotoka ya Super Custom UBD 855N Sebunya Andrew yagitwala yagiwamba. Agamba nti obulamu bwe buli mu matigga era essaawa yonna omusajja yayinza omutuusaako obulabe. Peji ye empya gyabadde yagguddewo emanyiddwa nga Shamim Malende ESQ omusajja ono nayo yagiwambye era takyasobola kubeera nga agikozesa. Emukutu gwe ogwa Twitter oba X agamba nti omusajja ono aguyinako access tinewankubadde gwe tannaba kugutwala naye aguyinako full access era essaawa yonna ayinza okuba nga naye aguwamba oba n'okubaako byapositingirako ebitali bituufu. Omukutu gwe ogwa Instagram n'emikutu emirala gyonna n'omukutu gwa YouTube ebya Shamim Malende kigambibwa nti Sebunya Andrew mbu abirinako access nti era essaawa yonna yandibanga ajja bikozesa ebintu ebikyamu okusinzira ku Honorable Shamim Malende. Kakati wuliriza akatambi kano nsooke nkuzizeyo kemabiga ngenda kuwa n'ebikwata ku Shamim Malende ebitonotono ogenda kubitegeera. Wulira omukyala bw'alajana ate ogende mu comment section onteremu obubaka bwo ku nsonga eno nze gye tubeere nga tweyongerayo. Twala mu kisa guno okubanga neetondera abagoberezi bange bonna aba Shamim Malende okuba nti abantu awasinga awamu naddala ku social media temukyandaba kubanga sikyalina wenteeka mirimu gyange. Epeegi yange eri official eya Shamim Malende ya Blue Tick yawambibwa. Emmotoka yange UBK Toyota Harrier 862E yawambibwa. Emmotoka yange Super Custom UBD 855N yawambibwa. Era n'obulamu bwange ng'omubaka buli mu matigga olw'okutiisibwatiisibwa okunkoleddwako ate nga ekisinga okunakuwaza nti neetaaga kubanga nsabirwa. Nsaba bannakampala mwenna abanteekamu obwesige ne bannayuganda abakyanninamu okukkiriza mubeere nga munsabira. Obulumi buno bwonna ne peegi gye nabadde nziguddewo eya Shamim Malende ESQ abantu bange gye badde mutandise okugoberera nayo yawambiddwa. Era ne social media accounts zange zonna okuli Twitter, TikTok, Instagram ne YouTube ezo nazo essaawa yonna zisobola okuvaako nazo ne ziwambibwa. Bino byonna ekiruma nga bintuusibwako omuntu gwe mbadde mpita mukwano gwange oba gwe nalaga ensi ng'omwami wange. Era ng'essaawa eno ndi mu buwambe olw'ensonga nti materials ze nnina okukozesa oba tools of work ezisinga obungi yaziwamba n'abeera nga azisigazza. N'olwekyo njagala okutegeeza eggwanga lyonna, bannayuganda bonna, bannakampala bonna nti yenna akolagana ne mukwano gwange oyo abadde mukwano gwange oba abadde omwami wange bw'oba okolagana naye
okolagana naye nga ggwe takyalina kintu kyonna kya Shamimu Malende kyabeeranga akwasaganya kubanga buli omu ali ku lulwe. Kino kibadde kya buvunaanyizibwa olw'ensonga nti buli kintu kyonna nali nakimuyingizaamu, social pages zange nazimuyingizaamu, famire yange, mikwano gyange, abawagizi bange, badayihadzi bange, buli kimu ng'akirimu. Kumpi nga bw'olaba feesi ye oba olowooza nti olabye Shamimu Malende. N'olwekyo kinkakatako nga omukulembeze wammwe okujja ne mbategeeza embeera mwendi. Njagala okukoowola bannayuganda mwenna gye muli, abo abalina obumanyirivu ku nsonga za social media oba kye bayita okusobola okulwana okuzza page z'omuntu oba social handles z'omuntu, musobole okuba nga munyambako okusobola okuzza page zino. Kubanga nzikoleredde emyaka egisukka 8 nga ngizimbye. Era abantu bange newe mba nkoze emirimu temukyasobola kulengera nti kuliko ekitambulirako wadde nga bemusaachi nga musobola okugiraba, naye siina kyensobola kuteekako kubanga buli kimu kyatwalibwa. So njagala kubeera nga nnoonya obwenkanya mu ngeri etali yakutyoboola, etali yakusibisa muntu yenna, mu ngeri etali ya bulyaza amaanyi, naye mu ngeri at least pages zange, at least tools of work zibeere nga zinzirizibwa mu butali bulyaza amaanyi okusobola okugenda mu maaso abantu bange nga byenkola basobola okubeera nga babiraba. Essaawa eno tukola buli kye tusobola okulaba nga pages ezo zikomawo. Ebirala bingi ndi mukyala muganda nze Shamimu Malende neddira mmamba, sisobola kubyasambuza mu maaso gammwe kubanga ate omukulu nina omulekera ekitiibwa, ekitiibwa kye naasigala nakyo ate nange nensigaza ekyekyange. N'olwekyo sijja kwogera bingi, naye Allah yasinga okubeera nga amanya. Nsaba mubeere nga munsabira era buli asobola okunnyambako abeere nga nnyambako okufuna pages zino. Ebyobugagga si nsonga, omuntu asobola okutwala buli kyayagala, naye tools of work okuli pages zange ba followers kwe bali, nsaba Mukama Katonda ansaasire zibeere nga zikomawo. Essaawa eno ekigenda okukolebwa tusobola okuddirayo ddala ku 0 ne tuddamu nga bwe tulwana okugya pages ziri n'ebirala okuzimba accounts za Shamimu Malende bupya nga tutandika ne 0 following, nga ate bwe tulwanirira mu bwerufu ne mu bwenkanya ne mu kuwaŋŋana ekitiibwa okulaba nga ezo ezawambiddwa nga zikomezebwawo. Ekyemmotoka kiyinza obutaba nsonga, n'alinnya booda n'akozesa ekiriwo, naye nga nze emyaka gyange gyonna ngimaze nga ngezaako okukola empowerment eya mukwano gwange oyo asobole okubeera nga buli kimu kitambula bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkwesaba kunziramu ogambye obulamu bwo buli makijja ogambye obulamu bwo buli makijja mu kaseera kano. Obulamu bwange ng'omubaka buli mu matigga olw'okutiisibwatiisibwa, okusindikirwa abantu bantuuseeko obulabe, olw'okusalawo nga ndaba ngenda kwetta depression. Neŋŋamba nti ekisingako obukulu kwekola detachment, okusobola okusigaza nga at least obwongo bwange bukola bulungi, nensigala nga nsobola n'okuweereza bannakampala n'abantu b'empolereza. So ataaka yonna esobola okuntuusibwako abantu besitegedde naye nga mponingiddwa nti kijja kuntuusibwako olw'okusasula ekyo kyesimanyi ekibi kyennakola. Mubaka omukyala Mama Kampala Shamimu Malende aliyo ateera ddako page eno gwe wenna asobola okuba nti ogizza mwabamanyiko abasomako kwa IT kyemmanyi nti musobola okuzza page eyo muba mubitegeera bulungi, mutuyambe page ya maama
Yes, byebigambo ebya Honorable Shamim Malende ku mbeera nga bwetambula ate nno nkyakwongera gwatanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko tubeere nga tutambula ffenna. Omwami amanyiddwa nga Ssebunya Andrew ye mwami yabadde omwami owa Honorable Shamim Malende era ebigambo byonna by'owulidde byebyo byategeezezza nti abadde omwami we wetwogerera nga ate yali emabega w'ebyo byonna ebyamutuusiddwako. Emmotoka eyogerwako Shamim Malende gyayogeddeko wano mu Katambi yemu ku mmotoka ezaakozesebwa okulwanirira omugenzi kati Honorable Segirinya Muhammad. Shamim Malende bwe yali agenze ekitalya kooti nekkiriza Segirinya Muhammad okweyimirirwa era n'aba nga ateereddwa. Emmotoka eyo Hariya Kawundo egambibwa okuba nti omwami yagiwambye. Shamim Malende ye mmotoka gye yavugiramu Segirinya nga amutolosa wabula abasajja ne babagoba ne baddamu okubeera ng'emmotoka eyo baddamu ne baddamu okubanga Segirinya Muhammad baddamu okumuwamba ne bamuzzayo era nga obulamu bwa Segirinya Muhammad bwe bwatandikira ogenda maaso n'okubanga busaanawo. Stand by. Jawa. Segirinya afulumya bulungi waliko prison then ne batuyita tumunone mu mmotoka nga nzomu ku bannamateeka era emmotoka ne tugizzayo mabega okumunona naye ate bwe tumutuuseeko okubeera nti tumunona ne tumugulira n'atuula emmotoka netandika okutugoba eviiridde mu kkubo eribadde netugoba nnyo n'amanyi naffe ne tuvuga nnyo okutugira ddala cameras we zibadde. Kakati emmotoka eyo yeyogerwako era gy'owulidde nga Shamim Malende ategeeza nti emmotoka eyo yawambiddwa era ng'agamba nti ali emabega wa bino byonna y'oyo amanyiddwa nga Ssebunya Andrew abadde omwami we era gwenkulaze mu Katambi ng'ayogerako awo waggulu. Kakati omwami oyo avuddeyo naye n'agenda ku mukutu gwe ogwa Facebook ye eri mu mannya ga Ssebunya Andrew osobola n'okgendayo obubaka obwo n'obulaba n'agamba nti ye ate naye abyegaanye era agamba ayagala Allah asale omusango nti era ayagala Allah abonereze omukyalo oyo kyesimanyi oba ate buzibu kyobuli awo naye ng'ezo ze zimu ku nsonga kyokka bino byonna bigenza okubaawo nga Shamim Malende era sitiiru bambi ali ku omulimu gw'okuwolereza abamu ku bannayuganda abatayina busobozi kusasula balooya kubanga ye yategeeza nti eri bannayuganda bonna naddala bannankyukakyuka yawaayo kaliya ye okubeera ng'awolereza bannamateeka era ne wetwogerera ebyo bennyini bigenza okubaawo nga Shamim Malende alina gy'ali yagenze ku kooti ya Buganda Road okulaba ng'abaako baawolereza akyagenda mu maaso n'omulimu gwe wabula kati agamba nti agukolera mu nzikiza oluvannyuma lw'okubeera nti peegi ze emikutu gyonna ne ebintu byonna byabadde akozesa byonna agamba nti kati byatwaliddwa. Olunaku olwaleero tuli wano ku kooti ya Buganda Road era ng'ekituleeseewo tulina baganda baffe betuzze okugoberera betwategeezeddwa nti fayiro zaabwe zasindikiddwa ku kooti wano. Mu nnaku eziyiseeko emabega tufunye communication okuva ku families ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo eby'e Kampala okuli Busega, Kabowa, Kosovo n'ebifo ebirala ebisukka Kampala omuli Nakirebe, Lukaya n'ebitundu ebirala nga families zino zitukomplainingira nti waliwo abantu baabwe abawambiddwa kati okumala nnaku nga ziringa 2 oba 3 era ng'abantu abo bajjiddwa mu bitundu ebyo ebyenjawulo. Ku bantu abo kuliko Farouk Muteesasira nga Busega Kibumbiro, Deo Bale nga Kabowa Church Zone, Moses Wabwire owe Kosovo, Naziwa Nuriat owe Zana, Byarugaba James nga Walungujja, Mahoro James Kyanja, Nabire Rosemary Wakatwe, Mutes Agnes Warufuka, Akankunda Joan Mperere, Kabusa Edward Nakirebe ne Mongau Albert Lukaya.
twafunye communication ezo okuva ku families ez'enjawulo mu bitundu ebyo ne tuweebwa amannya ago mu bantu ab'enjawulo tugakompayiringa tugezaako okulaba nga tunoonyereza okulaba bifo ki abantu bano mwe bali oluvannyuma okubanga tukuwamba naye mu kwetooloola ennyo tutegeezeddwa nti fayiro zaabwe ziteeberezebwa okuba nga ziri wano ku Buganda Road Court nti we zaaleeteddwa era ng'essaawa yonna bagenda kuleeterwa mu kkooti eno. So tukedde wano ku Buganda Road Court tujje tulabe ekituufu ekiriwo oba ddala fayiro zino ziri wano era twagala kulaba baagattibwa oba baateekebwako fayiro ez'enjawulo kuba tulaba nga bava mu bitundu eby'enjawulo ebitakwatagana. So tugenda kuba tubategeeza ki kye tujje munda awo bwe kiba nga kituufu bagenda kujja wano tugenda kuba beeteefuteefu nga bwe twabategeeza kinga Shamim Malende tuwaayo okwolereza abantu baffe ku bwereere kye tuyita pro bono services tulabe nga abantu bano nabo banunulwa naye ng'era nga sinnagenda mu maaso njagala kwongera ddoboozi lyange okubanja abasibe bonna abali mu makomera n'abantu bonna abali mu buwambe bakomerezi baffe bangi nnyo bali mu buwambe nakati ng'era bakati bamanyiddwa ku mayitire n'olwekyo ng'omubaka omukyalo owa Kampala ate nga munnamateeka ate omulwanyirizi w'eddembe nyongera ddoboozi lyange kugamba nti abasibe bonna abaasibibwa ensonga z'ebyobufuzi batebe nga bateebwa buli omu akozesa eddoboozi lye okubeera ng'alwanirira abantu bano ate n'abali mu buwambe bonna babeere nga bateebwa kubanga omuntu alina okukwatibwa mu mateeka n'aterekebwa mu kifo ekiri mu mateeka era n'awozesebwa mu mateeka. So kati tuyingire mu kkooti wano. Yes, ebyo bye bimu ku bigambo Shamim Malende byayogedde naye nkugambye abadde era ali ku court still ng'agenda maaso n'okubaako emirimu gy'akola egy'okuwolereza abamu ku bannankyukakyuka naddala abatalina busobozi kubeera nga basasula balooya babeere nga bagenda maaso n'okuba nga babawoleza emisango gyabwe. Kakati egimu ku mirimu gino gyongedde okuba nga giteeka Shamim Malende mu mbeera ey'okubeera omu ku babaka ba Parliament abasinze okubeera nga bakola emirimu gyabwe obuvunaanyizibwa bwabwe engeri gy'ali mukyala munnamateeka era ng'alabiddwako ng'emirundi mingi nnyo asiimibwa n'abamu ku babaka banne n'abamu ku bakulembeze abagundiivu mu byobufuzi mu ggwanga erya Uganda by'ozzenga owulira n'abamu ku babaka bakiika nabo mu Parliament era bannakibiina kya National Unity Platform n'omukyala Betty Nambooze lunaku lumu twamulabako ng'agamba ekyamazima bw'otayongera Shamim Malende kaadi oba oliiba. Ekibuno kiri bwe kiti sibyogera lwakubona ali wano byogera nganze Nambooze nze ndi mu district y'e Mukono ebintu bingi nnyo ebisalwawo e Kampala binkwatako nnyo wa e Mukono kati mu nkola eyo najja e Kampala ekisanja kiri okusooka najja ku nsonga y'okugoba abatembeeyi ku kkubo n'ensomesa kanso nti ensi kati ezikuze zonna zikoze street trading is an industry ate eyingiza sente nyingi mu ggwanga ate ekozesa abantu bangi era mawanga mangi bakkiriza nnyo ba street traders naddala ku luguudo olugenda ku airport oba olufuluma eggwanga okulembesa abantu ofuluma eggwanga ne ssente ne bagenda nga baguze najja e Kampala n'enkuba omulanga nagulaba waliwo okwextendinga Kampala okujja okulya Mukono nalaba emitima gy'abantu nayita okujjamu Lord Mayor Obwesige bali basse n'ono twalaba emitima gy'abantu kati ate mbaddeko n'ono mu Parliament alina omusango gumu yalwala bamukuba n'alwala kakati nze musabira nze sina buyinza bugaba kaadi naye tekiŋŋaana okuteeka mu dduwa nze musabira dduwa kaadi agitwala. Alhamdulillah. Ayanza jjo mama Mukono. Yes, oyo yali Honorable Betty Nambooze bakireke ng'awa obubaka ku nsonga z'omubaka Honorable Shamim Malende. Kakati nabyo njagadde mbere ng'ate mbikuyisaayisa mubeere ng'obitegeera bulungi nnyo naye ng'embeera yeeyo eri ku mubaka Honorable Shamim Malende emmotoka ye eya Toyota Harrier Kawundo yawambiddwa okusinziira ku ye emmotoka ye emmotoka ya Super Custom yawambiddwa era okusinziira ku ye nga bw'ategeezezza embeera emutuusiddwako yeeyo embeera gy'ayitamu ya depression n'ebirala ebifaanana bwe bityo oluvannyuma lw'okubeera nti baayawukanye oba baayawukana bubi nnyo n'omwami wabula Shamim Malende agamba nti bino byonna ye teyandibireese ku mpewo kubanga mukulembeze era alina okuwa ekitiibwa abalala naye yennyini okwewa ekitiibwa wabula agamba nti embeera emutuusibwako okutiisibwatiisibwa okumukolebwako n'ebikolobero ebirala ebikolebwa omuli okuwamba ebintu bye ebyobugagga bwe oba olyawo n'emikutu kwasinzira okuweereza bannayuganda agamba bye bimuleetedde okuvaayo abeere ng'ayogera ebigambo bino wabula singa si ekyo
Honorable Shamim Malende agamba bino teyandi byogedde era Shamim Malende agamba nti singa embeera temuteekeddwako kusinga kutuuka kumuteeka mu depression abadde tajja kuvaayo kwogera bintu bino engeri gyali mukulembeze ate nga ffenna tukimanyi bulungi nnyo tuli mu kaseera ka kalulu abasinga obungi bayinza okukiraba nti akola sympathy card kyoba abantu bamufuneko ekisa kyekimwogezza n'agamba nti sandiyogedde bintu bino kubanga betulwana nabo mu byobufuzi bajja kikozesanga nze ali mu kuzannya politics nsobole okuyisaawo ebyange naye embeera ebadde nteekeddwako enzibu ennyo eyinza okuteeka omuntu mu depression yenviriddeko okulaba nga bino at least kanzije mbyogere singa wabaawo ekibaddewo ensi ebeere ng'emanyika kati njagala kubako ebitonotono byenkuwa ebikwata ku Shamim Malende otegere bulungi nnyo bwambi omukyalo ono gyavudde wuliriza. Honorable Shamim Malende yazaalibwa mu mwaka gwa 1986 osobola okubala abalamu awo mukyala munnamateeka era nga commissioner for oaths. Shamim Malende amanyikiddwa nga notary public politician and community activist mulwanyirizi wa ddembe era ebyobufuzi eddembe eriri jeno. Shamim Malende obuvunaanyizibwa alina bungi ku myaka gye emitono ennyo. Kigambibwa mubaka wa parliament ku kadi ekibiina kya NUP era nga muwagizi nnyo era nga munnamateeka owa people power omugendo ogw'abannayuganda awo gwavaamu ekibiina kya NUP era nga Shamim Malende yawaayo kariya ye okubeera nga awolereza kino yakitandika nga n'akalulu ka 2021 tekannabaawo n'ategeeza nti nze bannayuganda bonna omutango gwennyinza okuwaayo mu kulwanirira eddembe lyange oba eggwanga lyange kwe kuwolereza bannayuganda nga mpita mu profession yange ey'okubeera nti ndi munnamateeka sirina sente ze nja kubawa ate sirina kye nja kubawa wabula okusoma kwange kankitwale nti nasomera ggwanga lyange buli munnayuganda yenna naddala nga munnankyukakyuka anyigirizibwa atwalibwa mu kkomera oba mu kooti nga talina sente zisasula looya. Shamim Malende neyeewayo ogenda maaso n'okuba nga jjajji bawolezanga emisango ku bwereere tomuwa mafuta tomuwa commission tomusasula musaala toyina kintu kyonna kyomuwa wabula ekyo yakisalawo nga ye. Mu kalulu ka 2021 yeesimbawo ku kifo ky'omubaka omukyala akiikira Kampala district era yawangula ekifo ekyo nga wangudde abamu ku bakyala abaali ab'amaanyi mu byobufuzi eby'eggwanga erya Uganda. Shamim Malende n'aba nga yali omu ku abo abaali abawanguzi mu kalulu ako aka 2021 nga bwe nkugambye baamuzalira mu bitundu by'e Kawempe mu mwezi gwa Desemba mwaka gwa 1986. Taata we ye Alhaji Jamal Ahmed Sebuta Malende nga taata we yali munnamateeka era nga yali atone. Maama we bamuyita Jane Francis Nasuna ono naye yali sukulu ticha yali musomesa wa ssomero. Taata we yali munnamateeka maama we yali musomesa. Shamim Malende ono yasomera ku ssomero emanyiddwa nga Busaale Church of Uganda CU Primary School mu bitundu by'e Kayunga. Eno gye yava n'agenda n'asoma siniya ey'okuna ng'agituulira ku ssomero emanyiddwa nga Buziga Islamic Theological Institute mu bitundu eby'Embuya saidi ze ye ng'emakindye Kampala mu kibuga Kampala. Ono yagenda ku ssomero emanyiddwa nga Aisha Girls High School mu kibuga eky'Embalala mu bitundu bya Western Uganda. Eno gye yasomera siniya ey'omukaaga. Olwava eyo n'agenda n'atikkirwa mu bitundu eyo baamuwa ekirabo nga yali best student mu bitundu bya Western Uganda region yonna. Shamim Malende oyo gwolaba mu masomero gonna agava mu Western Uganda yalondebwanga best student oluvannyuma lw'okubeera nti y'omu ku baana 10 abasinga okuyita ebibuuzo bya senior 6 nga ebibuuzo results eza A-level ennya zetuyita principal passes n'ebirala na biki zonna yafuna emirundi ena ku mutendero gwa A-level eyo yali mwaka gwa 2000 era Shamim Malende n'alondebwa mu bayize 10 abasinga okuperforminga mu bitundu ebya Western Uganda byonna Western Uganda region yonna. Shamim Malende n'alondebwa omu ku baali basinze okuba nga baperforminga mu mwaka ogwo. Baamwadimitinga ku Makerere University ngera university ekyasinze obunene mu ggwanga erya Uganda ku government sponsorship olw'okuba nti yali akoze bulungi nnyo. Jjukira eyo enkola weeri ku University Makerere omuyizi bw'akola obulungi ennyo tekiriiko baani akumanya oba kiki newankubadde ebiseera ebisinga bakayingizaamu abayizi abasinga obungi abakoze obulungi bagenda e Makerere ne bafuna sponsorship ne basoma. Shamim Malende yatikkibwa yasoma diguli mu mateeka kye tuyita Bachelors of Law era mu mwaka gwa 2025 Shamim Malende baamutikkira n'afuuka munnamateeka. Then n'agenda ku kye tuyita Law Development Center oba LDC n'asoma kye tuyita Diploma in Legal Practice
mu mwaka gwa 2008 okufuna kye tuyita oba okumwadimitinga nga Uganda ba mu mwaka gwa 2008 okufuukira ddala munnamateeka omujjuvu. Oluvannyuma lw'okutikkirwa okuva ku University Shamim Malende yakolako mu chambers za kitaawe Haji Malende. Shamim Malende yakolako kubanga kugambye taatawe naye yali munnamateeka ng'ayina kye tuyita advocate ng'ayina ekitongole ekiwolezo ba company ey'ensonga z'amateeka. Shamim Malende gye yatandikira emirimu egy'amateeka era nga company eno bagiyita Malende and Company Advocates ne wetwogerera Shamim Malende akyali under company eyo yali ya kitaawe. Mu mwaka gwa 2018 wakati wa 2018 Shamim Malende kigambibwa nti yahandolinga kye bayita 200 pro bono cases ku bannayuganda aba citizens aba Uganda abali mu makomera ku nsonga z'ebyobufuzi. Wano we yatandikira okukola ekintu kino nti ye tagenda kukyajinga bannayuganda kubawoleza misango singa omuntu baba musibye ku nsonga za byabufuzi. Wakati wa 2018 ne 2019 Shamim Malende yatandika okukola ekintu ekyo era nga kigambibwa nti abamu ku bantu abaali basinga obungi be bavubuka abaavu ate bambi abali basubscribinga ku kisinde ekya People Power by then nga kibiina kya National Platform tekinnabaawo. Shamim Malende n'abeera ng'agenda maaso n'okuwoza emisango awatali kusasulwa. Baamuyita oba baamuinvitinga okujoyininga ekisinde ekya People Power legal team era n'abanga y'omu ku bannamateeka abaali ab'ekisinde kino ekya People Power movement. Shamim Malende we yakolera ebiseera ebyo yali akola ne bannamateeka babiri. Legal team ey'ekisinde kya People Power nga NUP tennajja kyayina bannamateeka basatu nga kwaliko Shamim Malende, kwaliko Asumani Basalirwa, kwaliko Benjamin Katana. Kati wetwogerera nga Asumani Basalirwa yali ebigambo bye era yali olukwe mu kisinde kino. Kati wetwogera ayogera birala era akolera government ya NRM. Benjamin Katana wetwogera nga ye muwanika ow'ekibiina kya National Unity Platform naye yali omu ku bannamateeka abo. Kati Shamim Malende ye munnamateeka akyasigaddewo ku mutendero ogwo. Mu mwaka gwa 2020 Shamim Malende yalangirira nga bw'ayina ekigendererwa eky'okwesimbawo ku kifo ky'omubaka omukyala akiikirira Kampala era mu 2021 bw'atyo yawangula oluvannyuma lw'ekibiina kya National Unity Platform mu obwesige ne kimuwa tiketi mu kalulu ako n'akawangula era nga bw'egambye alina abamu ku be yawangula okwali ne Stella Nyanzo ne yakunama eyeyambulira abantu ono yali ku kadi ya FDC. Shamim Malende bw'atyo n'abawangula n'afuuka omubaka omukyala owa Kampala district era nga ne wetwogerera egimu ku mirimu egyo abadde akyagikola egy'okuwolereza bannayuganda naddala bannankyukakyuka ku bwerere awatali kubajjako yadde ekikumi kyonna. Kakati wetwogerera bambi bye ebizibu byaguddemu. Wetwogerera wagenda mu comment section musaasireko teekawo obubaka bwo ku nsonga eyo yennyini gye nkuwadde. Ensonga zonna ezigenda okuba nga zivaayo ffe weetuli wano okubeera nga tuzikutuusaako. Olunaku olwaleero mazaalibwa gange nja kwongera okibajjukiza omuweereza wammwe ku mukuto gwa Redison TV. Nazaalibwa ngena ku mwezi 5 mwezi ogw'omwenda omwaka gwa 1993. Kakati gwe ataddeko obubaka bonna obunjagaliza bannange waliwo abadde bankubira nga ndi kumpewo sobodde bakwata naye ngenda kuddamu okucekinga ku buli simu enkubidde, ngenda kusoma buli message ensindikiddwa ate era ngenda kujja wano ntegeeze buli bubaka obumpeereddwa. Kakati gwataddeko obubaka bwo nja kujja mbusome wano singa onaabonzikiriza. Sirina muntu gwe nja kulekayo, ngenda siibamba wamawulire then olweggulo ngenda bawa obubaka bwonna bwenfunye obuzze nga bunjagaliza amazaalibwa amalungi. Kanzije ne updates eziddako kuba nkugambye amawulire gakyali mangi ate nange wendi nkyagenda maaso n'okubanga nga batuusaako. Ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku namba